tukusaba edwaliro ng'oyomba bw'oba gwe pulezidenti kkiriza tusaba amalwaliro n'enguudo saba pulezidenti Kyagulanyi ekkubo lyaffe ery'akawuka liri bubi nnyo baku kyoyogera kola statement wagamba gwe pulezidenti tugenda tusimbayo tebakuyambyeko ozimba amalwaliro ate okuba emimiro bajja omukuba oyo gravity ani akubwa kati naawe bino weekyanga gravity tasobya mutujju Uganda buli muntu alina freedom yokola kye twawe semateeka akuwadde emberyo control article 17E obate mmanyi mateeka nze njaba oyo bagenda mukuba nga bakubani their statements ezikolebwa nga oyogedde bwogezi olina kukolera mu statement ng'akoze ekikolwa Katolu Wama yafiira ku ddwaliro lya mukyala Stabua Natolo naye nga ajjanjabiddwawo ebbanga ddene. If you are a national leader ng'olina ettaka ddene abaana bagambye nga naddala lead president mulamba abaana ow'eggwanga atali wa kibiina ng'omanya Ssemambo gy'ali omwana akugambye baleese leading by example. It's a statement. Wa Uganda oli president. It's a statement. Kakasa n'ogamba nze president. Encourage nene bw'obanga olina beach yo no problem. Naye kyandibadde better obadde ogamba ki? Nze kankubulire nga nesigama ku mazima n'okufumitiriza. Nakugambako nti wano wetulaga mujja kusuulira. Tokirizanga bagamba abaganda agamba nti bonyigiriza nnyindo. Si Muganda Bible. Naye kyogera tibonyigiriza nnyindo gikola ki? Ngireeta omusaayi. Tokirizanga SPD omuntu yenna kumutusa ku extent egamba nti enough is enough. Omuntu watukira kugamba nti ekimala kimala. Kabaka labaye. Kabaka koze ki? Kalabaye kyogere okitya. Ate manyi bitegeeza nabuza n'ebigambo by'wano nali siguddemu mu Kinya. Ate nga Kinya kimonokoto lyo ntomusomanga kotomumanyi. Sigo ngambo bijanjalo bye bajjulamu. Simene beta seeds obuntu bubiri. Kati tomanyi monokoto lwaki onkyogera webuzabuza. Tomanyi monokoto lidoni. Yena maso bali kola si. Omuntu yenna tomukiriza ng'okugamba nti ekimala kimala. Kyagulanyi nyigiriza nnyo abantu watugamba olwanyisa Museveni yekka. Wavadda ku Museveni dictator olwanyisa bayimbi. Ovudde ku bayimbi olwanyisa abantu as a person. Not ogamba nti oyo muntu mu musanjage that is too much. Ekimala kiba kikola ki? Bana babufuzi bangi bazze babeerawo nga tubalaba. Nga tebatuka ku extent yo katojja kuguwulira. Ogenda kufuuka ekyennyinyaza mu nsi. Ojja kutuuka nga ne woyita otyawo. Omwana bwatuuka okuyingiza seminti ye busabala. Tunula ya busabala bwatunula. Buli weekend beerawo n'emikolo no receiving a cent. Amazima gali nti sente oziina. Ne magere wonna oguzeewo osula kuyika nga kinaana kati. Nene bakakawuma. Mukyala kawuma gwe mwatandikirako stanti yammwe batteeke yammwe. Wanga mwamwesibako nti yali dulevawo naye yali dulevawo. Dulevawo bamuyita saadi ne maadi. Namaana awe banga ngamba manyi. Era nga tewali muntu wala akuvuga. Kawuma ali azze buzi kugoberera nga ayagala kwesimbawo. Engeri mwayi mutemwagala mugulya mmene mumuleka nga akuma emmotoka n'atuulamu asowole. By accident nakubwa. Gravity bana oluyimba lwe yafulumizza. Talina luyimba gravity. Nkiddamu okukinnyonnyola. Omanye okutegeera siteeka tesikwabuwaze. Gravity Kenzo yasaba sente president nakizo bawa sente milioni 300. Naye nga bagenda kuzeewola mu SACCOs ng'abayimbi. Nga bamaze omulaga nti abayimbi copyright yo tekola ate nga tunatina oyo gravity. Genda maaso. Gravity muyimbi seba ena kye yeekoledde. Era gravity tagamba. Kyonna kye yakoze statement nene ate nga ntuufu. Anti bwonyigiza nnyindo. Okay, ulira. Talina luyimba lwagenda kufuna. Njagala olunyiriri lugambe. Gravity 100%.